Okunoonyereza kulaga nti abaana ab'obuwala n'abakyala bakyali mabega mu nkola za tekinologiya bw'ogeraageranya n'abasajja naddala mu bitundu eby'omu byalo. Mu disitulikiti y'e Kassanda, abakyala batono ddala abasobola okukozesa ebyuma bikalimagezi nga basinga bakoma kubiraba bulabi. Mu kaweefube w'okukendeeza ekizibu kino, ab'ekitongole ki American Tower Corporation basazeewo okutandika okubangula abaana ab'obuwala n'abakyala ku nkozesa y'ebyuma bikalimagezi nga basinziira ku ssomero lya Myanzi Secondary School. Bano era babawadde ne kompyuta 2 okuyambako abantu b'omu kitundu kino mu nteekateeka eno. Fiona Nakijoba ng'ono ye mukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino atubuulidde lwaki basazeewo essira okulissa ku bakyala. Balekeddwa emabega mu bintu ebiri digito. Sigamba mbu abaami n'abalenzi tetubafuddeeko naye twagadde n'abakyala batuuke ku mutindo abaami gwe bali. Thomas Sekyanzi nga musomesa ku ssomero lya Myanzi Secondary School ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kubayamba mu kutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Kompyuta zino zigenda tuyamba nnyo okuyamba abayizi baffe bano okulaba nga bongera okunoonyereza n'okunyikiza enkola eno eya curriculum. Abaana be twogeddeko nabo basanyukidde enteekateeka eno. Tubadde tusanga omuzibu mu kukola research eno curriculum gye baatwanga yetagisa okukola research ate nga tetulina byakukozesa naye tuli beesanyu kubanga batuwadde ebyokukozesa tutegeeza mu nsoma yaffe egonzezeddwamu. Essanyu lingi okubanga batuwadde kompyuta zigenda tuyamba okukola research okusinziira ku scenario ze batuwa. Mu ngeri y'emu abayizi b'ettendekero li Kampala School of Health Sciences batikkiddwa oluvannyuma lw'okumalako emisomo gyabwe. Abasuuka mu 413 tubatikkidde ku ddala erya certificate n'erya diploma. Diploma tubatikkidde tubaddemu ne diploma ya clinical medicine and community health. Bano bakubiriziddwa okukulembeza obwesimbu n'obuntubulamu nga bakola omulimu gwabwe. Stepping into a noble profession where your knowledge will heal, your decisions will save lives, and your compassion will restore hope. Every patient you attend to is a life entrusted to your care. Safeguard life and you serve humanity. You play a key role in promoting health, preventing illness, and ensuring that patients receive the best care possible with positive patient outcomes. Era bano basabiddwa okwewala okwenyigira mu mize mikyamu ng'okubba eddagala naddala mu malwaliro ga gavumenti. Remember that you are ambassadors of this great institution, Kampala School of Health Sciences. Bagezeeko nnyo okwewala okubba eddagala mu malwaliro. Bagezeeko okwewala okuyisa mu baabalwadde. Tubatikkidde naye twagala bagende bajanjaba abalwadde naye si kubabonyaabonya oba kubataawaanya. Era baweereddwa amagezi okufuba okulaba nga beewandiisa mu bitongole ebibatwala okwewala okuyigganyizibwa mu mirimu gyabwe. Obusomi busawo naye tebafuuse basawo. Bajja kufuukusa abasawo olunaku lwe banaamala okuwandiisibwa. Kyokka kizuuliddwa ng'omuwendo gw'abaana naddala abawala abatwala amasomo ga ssaayansi bwe gweyongedde ekyongedde okuzzaamu essuubi. Era kati with the new curriculum abaana bakola bulungi sciences improving. So abaana bangi abawala especially abakola dansi bangi ddala nene courses endala bagenda bakola bagenda neeyongera. Babayizi abatikkiddwa balaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Pursued a diploma in accounting, but God gave me hand that you have a dream somewhere, go and help people. But I had to respond that dream, so I had to come to join a diploma in public health. Sanyufu nnyo kubanga ntuuse kweno graduation tebibadde byangu but Mukama atusobosezza kino tutuuseewo nabyo tubimaliriza. Ndi so excited okulaba nti ngenda tuuka ku ne diploma. Nebaza Mukama okubanga ntuuse ku lunaku luno ndutuuseeko naye tebibadde byangu. Kibadde kisa kya Mukama. Graduatinze mu food science and nutrition. Yaddeyo kosa abantu abamu tebagimanyi nnyo
naye bw'ogenda mu ddwaliro ogisangayo tubeera tulabirira abaana abali malnourished. Certificate goes to